Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumutenda Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusaba Allah sokusasira ebyengana n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abooluganda abalungi, tugenda kulaba ku ensonga oba kale ebintu by'osobola okubeera ng'okola oba okubeera nga weekwatako oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga akusobozesa akufunira omubeezi omulungi oba omubeezi ow'eddiini oba omuntu gw'osobola okubeerako owangaala naye emirembe gyonna. Nabbi waffe yatugamba ku nsonga y'obufumbo nti woba ogenda kufuna omubeezi, woba oyagala okufuna omuntu gw'ogenda okubeerako owasa, kimanye nti omuntu gw'ogenda okufuna ojja kuba naye bulamu bwo bwonna. Kontrakiti ya marriage tugikola, kontrakiti eyo eba ya bulamu bwonna. Si muntu ojja kuba naye wiiki 2 oba nnaku 3, ennaku 3 zonna zokka njasobola okumalako. Nabbi yagamba weetegereze. Tujja kulaba ku nsonga biki by'olina okubeerako okola. Sinja kuwaayo ensonga nga 3 nga singa ozeekwatako n'ozikulembeza mu nsonga zo, Allah subhanahu wa ta'ala asobola okuyamba n'akufunira omubeezi omulungi atagenda kusonyiwa. Ensonga esooka, weenaayagala omubeezi omulungi, weenaayagala okufuna omuntu gw'ogenda okuwangaala naye obulamu bwo bwonna ate mu ssanyu mu mirembe. Ekisooka nabbi yagamba nti attawakkulu ala Allah, okubeera nga weesigamira ku Allah mu nsonga zo, okubeera ng'okulembeza Allah. Kyova olaba batera nnyo okubagamba nti sooka oyagale Allah, omutima gwo gusooka ogukwase Allah, Allah ajja agufunira oyo mwennyini agusaanidde. Sooka okulembeza Allah, yagala Allah, Allah ajja akuwa omwagalwa omulungi asaanidde omutima gwo. Kulembeza Allah, topapa, kulembeza Allah, tawakkal. Manya nti Allah buli kyoyagala akirina. Oba oyagala musajja mulungi, Allah amuyina. Oba oyagala mukazi mweru, mumpi, mu ddiini, ow'obuuso obufu oba obuddiini kale kyentegeeza, oba oyagalawo amaaso manene, Allah abayina. Allah, weesigamire Allah subhanahu wa ta'ala. Singa okola tawakkul n'ogamba nti innahu ala kulli shay'in qadir, tibazima ye Allah buli ku nsonga aginako obusobozi, gwe kimale. Ng'odda wali ebbali, Allah ajja akufunira omuntu singa omukulembeza. Naye ffe abasinga obungi kiteddevu okulembeza Allah, tukulembeza bantu bannaffe. Odda eri biki abamu natuka n'okuloga, ne bw'onaaloga omuntu akwagale wallahi nga Allah teyateekateeka mu bulamu bwe kubeera w'oli, ojja kugaggawaza balogo nga bagamba nti aloga atafa, ogaggawaza musawo, ye ajja kusigala nga yaafuna sente, ye gwe tolina kyofunamu. Ensonga ey'okubiri, nabbi yatugamba nti asaburu, obugumiikiriza. Omuntu yenna ayenoonya patina, omuntu omulungi ow'okufumbirwa oba ow'okuwasa oba omubeezi, beera ng'okulembeza obugumiikiriza, topapa. Osanga abantu nga mu myaka gyegyo n'ogamba seeko ono ng'aluddewo okuwasa, wallahi nga yamanyi. Obugumiikiriza nabbi yagamba nti inna nasra Allah ma'a sabru, tugamba nti mazima okutaasa kwa Allah kuli wamu na bugumiikiriza. Bw'ogumiikiriza otuuka ku buwanguzi. Ate yatugamba nti ataajilu min amali shaitaani, okwanguyiriza gimu ku mirimu gya sitaani. Bangi banguyiriza kati nga baddayo dda. Okusookayo si kwe kubeerayo. Osobola osooka mu muziki n'obeera ku layini esemba, imaamu n'ajja leeti n'abeera ku layini ekulembedde mu maaso, naye ng'aze leeti ng'abasanzeemu n'ababuuka n'agenda mu maaso eri. Kati kyekyo okwanguyiriza kuno, waliwo bye twanguyiriza naye ng'oyanguyiriza mu bulungi. Nalewo ne tubeera nga tolina kupapa naddala nga mu kulonda omuntu gw'ogenda okukola ki, ojja kuba naye bulamu bwo bwonna. Manya nti gw'ogenda ofuna si nnaku 2, so
ojja kuyita mu bingi, olina okuba n'obugumiikiriza. Wogumiikiriza Allah akuwa. Yagamba mu Quran nti wabashiri sabirina, beera nga osanyusa abagumiikiriza. N'atugamba mu aya emu nti istainu bisaburi wassala, nti musabe Allah okubayamba nga mukolesa ebintu bibiri, okugumiikiriza n'okusaala. Ebintu bibiri ebyo beera nga okolesa obugumiikiriza. Bw'onaagumiikiriza n'osaba Allah ajja kuwa kyennyini ekisaanidde omutima gwo. Naye buli papa byosanga kale mwami namulaba nti mukazi mulungi naye baba nfuukidde ngo, n'osanga oli nga yeegomba omuntu nnaku 2 awo 3 bino first love first biki batera nnyo okubigiriisa, n'abeera nga ye amwagadde mu bwangu n'amufuna ne bagenda mu mwezi ogwo. Omukazi yavuddeyo akunyumiza omusajja nali simanyi nti ali bwati ne bwati, musajja mwezi mpozi musajja ali bwati, musajja yankubye. Naye nga kyonna kyonna ekyo butabeera nga kuva ku nkola ya mubaka. Mubaka yagamba gumiikiriza, bikwate empola. Bw'onaagumiikiriza Allah ajja kuwa ekisaanidde omutima gwo. Allah ajja kuwa ekyo kyennyini ekikusaanidde. Ekyokusatu, okubeera nga addu'a, okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi yagamba nti Allah ayagala nnyo omuntu amupeeka. Beera ng'opeekapeeka Allah, topeekapeeka bantu. Tugamba la yasalu nnaasi ilhaafa, osaba abantu ng'obapeekapeeka. Naye ate Allah yayagala okumupeeka. Zuhuri gimale ogambe ya Allah bambi, Allah ngate wanye, saba onfunire omusajja omulungi ow'eddiini. Kubanga yatugamba mu by'okuwasa tulina kutunula nnyo. Yatugamba nti fadhfaru bidhati ddiini. Watugamba ffe abasajja twekwate ku ddiini. Wasa omukyala ng'ali mutadayyina, ng'alina eddiini. Ffe abasinga obuntu tukulembeza birala. Ddiini aginayo abatayitawo n'abatalinawo akatankolera. Kabina konna tekuliiko yadde nagwe just kyoyagala kabina. Naye nga Allah bw'omusaba ajja kuwa omukazi ng'alina eddiini, akabina ng'akayina. Oba oyagala kala nga ne kala agiyina, ng'agiyina. Saba Allah buli kimu kyoyagala akirina. Beera ng'osaba. Nabbi yatugamba nti teri kintu kikyusa kadali ya Allah okujjako okusaba. So naawe beera ng'osaba, Allah ajja kuwa bintu. Konye ku bintu biringa 3. Kisooka tawakkulu, ekyokubiri ne magamba bugumiikiriza, ekyokusatu beera ng'osaba. Subuhi muddemu, zuhuri muddemu, asiri muddemu paka ku isha. Ya Allah, kyenakusaba edda bambi, just nkujjukiza bujjukiza ya Allah, ngumiikiriza. Kera sala ekiro omusabe, mugambe ya Allah bambi ndabanga obulamu bw'ompisizaamu, obugumiikiriza bumpeddeko, nyinza okukola ensobi, nyinza ogwa mu zina. Allah nsaba onyanguyirizeko ku dduwa zange ozikoleko. Mugambe Allah yaawulira wadde olulimi nga Luganda, Lusoga, Luswayiri, lulimi lw'oyagala. Mugambe ya Allah bambi obugumiikiriza bumpeddeko, sikyasobola. Saba Allah bambi onfunire omusajja omulungi ow'eddiini, Allah ajja mukufunira. Saba Allah onfunire omukyala omulungi ow'eddiini, ansanyusa ku maaso. Ate era bw'olabanga oluusi ebiseera ebisinga obungi osobola okuba n'omuntu nga si byaliko, n'omulemerako okwo si byaliko. Mute tewali nikawo bedde, mulite osabe Allah akufunire omuntu agenda okubeerako nga byoliko naye byaliko. Kusinga omuntu okumalira obudde bw'oli awo otudde olowoolereza ku muntu, si byaliko. Saba Allah, weesigamire Allah, bino by'omutima bino biveeko. Omutima gukwase Allah gwe biveeko. Baba bagumenyamenya dda ye gumuwe, Allah ajja guyungayunga, ajja gugattagatta, afunemu piisi emu ng'ate entuufu eri salihun. Ate ng'oyagala ofuna omubeezi omulungi, naawe sooka weerongoose, weetunulemu ogambe
njagala omusajja amanyi okusoma Qur'an mahiri naye nze nyimiridde ntya yasonne ekyagaanye sinti egaanye n'okusoma tosomerako ddala oli awo oli ku music osanga abawala basiraamu TikTok oluusi ffe ba friends betukkiriza olumu olaba nti linnya lya musiraamu n'okkiriza naye ngo ojja okulaba content sizaateekayo nga tezikuwa n'amaanyi abeere mu music kati omuntu ali mu music buli kaseera yameeminga ono yagoberera ono nolaba nga tasobola kukwata Kulaani yadde okugisoma kuba Kulaani ekaluba nnyo tebikwatagana music eri khaliya yayawukanayo n'ebintu modula ebyo kasobera nga gwolimuku ebyeduniya ennyo music gwobeerako buli kaseera kusaakaasa kuyimba kolaki Kulaani wallahi ebeeganye n'eddiini era ekendeera nabbi yagamba nti omanyi yagamba nti music gwe mwenge gw'omutima mujja kunokuba mu music ng'atamiira yandibadde akola kino nga omutima gwatamiira tasobola kubeera nga abivaako ye buli kaseera usanga oli nga TikTok ze zonna zaaliko temulimu yadde edduwa yadde emu yadde aya ya Qur'an emu nga yaali ku music wambi nsaba Allah abeere nga taasa kati gwe oli mu music bw'otyo naawe oyagala ofune omusajja asome Kulaani tulaba nga biri opposite ebintu ebibiri ebyo nosanga oli muvubuka dwezi namubuuzaano yagamba seka njagala nfune omukazi nga mulungi nga mweru ng'amanyi osoma Kulaani ye musomesa asaruna nanakatukamu wakati gamba kati gwe olinya saruna oyagala omukyala akusinga osoma Kulaani namusobola naawe oba oyagala mukyala nga amanyi osoma Kulaani soma nnyo naawe Kulaani Allah ajjaku kyenyini kyoli yagamba mu Qur'an Allah al-khabithat lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibat lit-tayyibuna wat-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat Allah yabatu yagamba mu Qur'an nti abakyala nga babi bakufuna abasajja nga babi n'abasajja ababi babakyala nga babi nagamba nti ate omukyala nga mulungi ajja kufuna omusajja nga mulungi n'omusajja omulungi wakufuna so Allah tasobola kuwa kyennyume kyakyo oyagala omusajja asoma Kulaani nawe fubako nnyo gezaako ati sikesa nno ogimaleko otandike Allah ajja kwanguyiriza kuba Qur'ani ogyagala yagamba mu hadith nabbi yagamba nti Allah yalonda mu bantu yalondamu mikwano gye bebaawe ebitabo bya Qur'ani ng'ebyo omuntu Allah gwayazika irimu namuwa knowledge ye Qur'ani omanye ebigambo bya Allah ebyo okubisitula kyangu Allah n'abikuwa so Allah abiwa omuntu gw'aba ayagadde mu baddu musobola okuzaalibwa nga muli baddu balongo nga ffe wakawa waffe tulina n'abaganda bange bangi naye Allah alondamu oluusi omuntu ogwo n'amuwa irimu bali bona n'abawa ebirala abalina sente naye ng'oli Allah yamuwa Qur'ani ye n'erimu bwatyo ebigambo byabiwa gw'aba ayagadde musobola okuba famire enamba n'alondamu omuntu ogwo kati omuntu oyo Allah abeera amwagadde era asobola waba agumiikiriza Allah amuwa ekisaanidde tagenda kumuwugula kubanga osobola ofuna omusajja n'akuwugula n'akujja ku ddiini wadde ne Qur'ani ng'ogisoma n'olekerawo ogisoma musajja ng'akusumbuwa akupekapeka kino bakwata wadi Qur'ani akutumye n'akola ati katakuwa mirembe ne Qur'ani n'egenda oba mukyala n'akufukira enabe mukyala bwati ali awo yenna tayagala asoma Qur'ani ali naawe nga n'ebiseera n'ebeera nga tobiina so kozesa akadde kano saba Allah musabe ensonga gye ngenda okusembyayo ey'okuna ey'eswala bambi ng'oyagala ofuna omubeezi omulungi saala nnyo lumu Hasan Basri yagamba ti buli bwolaba obulamu bwo nga bulina ekibanja ekitatambula bulungi nga bukyabulamuuko soka otunule mu swalazo fikisinga swalazo Allah ebisiganda gyabifikisinga wekwate ku swala bangi bafunye abasajja nga just swala 2 zokka zafunideko omusajja just swala 2 balabyeko n'abeerawo ng'amaze ebbanga tasaala agamba njagala ofuna omusajja omusiraamu najja ku muzikiti ku zuhuli wali n'amulaba omusajja mukyalo ono ng'alina eddiini n'akomawo ku aswiri n'agamba ku magalibi ne babawoowa n'amutwala naye nga swala 2 zokka
naye nga gw'osadde emyaka n'emyaka olumu tofaayo ku by'osaala, tolina na nniya. Naye nga Allah yagamba nti swala eno gy'olaba, ne Nabbi atugamba nti gwe mulimu ogenda okusooka okola ku lunaku lw'ekiyama. Eringa empagi ekulembedera zino ekwatidde Obusiraamu swala. Olabira nti omuganda wange Musiraamu kusaala. So baddu ba Allah mbasaba, ng'oyagala ofuna omubeezi omulungi, okufuna omukyala agenda okufumbira, beera ng'osaala. Bangi bafumbiddwa ne bavaayo, naye n'osanga oli omuwala nga Musiraamu n'agenda n'omuntu atamanyi na kwaziina. Si nti Musiraamu, si Musiraamu kyentegeeza, kubanga buli Musiraamu amanyi okwaziina, teri atamanyi kwaziina. Era awulira nti baziina, agamba ye bali kwaziina, abamanyi okwaziina. Naye waliwo oli nga tamanyi na kwaziina, baziina saamu batuwoganira, batuleekaanira, buli kaseera tuwoomera ku makyawo nga baleekaana, batwasamira. Oyo aba si Musiraamu, naye Omusiraamu amanyi nti abali kwaziina. Wadde nga ye tasobola kubyogera nga ye babyogera, wabula ye aba amanyi nti bakola ki? Bali kwaziina. So bambi twetereeze, twefikisinga obulamu bwaffe, weekwate ku bintu ebyo ebina, Allah ajja kuba akuwa omubeezi omulungi. Saala mu dduwa Allah, gubeera mugumi, topapa tolaba gundongo, ne gundi yafunye omusajja, gwe gundi yawasiiza, seka gwosigadde, siza asigadde bangi, wabula si nti byakupapa olw'okuba nti gundi awase nange kampase. Ebyo obusobi gye tukola, oli awo siza gundi yafunye nange kanfumbirwe, ne bikulema, ne bakubonyaabonya, n'olabanga n'okola n'ekyisa ekisinga okuba enfu, n'olonda bubi, n'otomera, tandika ne weejjusa ate. Tenga Obusiraamu tebwagala nnyo okwejjusa, obeera awo papamu singa saawasa mukyalo namulabanga omulungi nga takukoleddeemu yadde. Muddu wa Allah beera nga weekubagiza, beera nga weddako, beera nga ofikisinga bino, beera mugumiikiriza mu nsonga zo. Weesigamire Allah subhanahu wa ta'ala, mwesigamireko, saba Allah akuyambe ku nsonga zo. Kyokulaba beera ng'osaala, zuuka ekiro osaale. Waliwo n'edduwa ze swala bagiyita mu Luwarabu nti addu'a, kusaba. Osobola okubeera mu swala omwo n'otasomaayo kigambo kyakusaba yale n'ekimu mu bigambo bibimanyi gwe nga nti njagala Allah ampe sente, naye ng'omutima gwo Allah yamanyi kyoyagala n'akikuwa. Kiringa osoma Qur'ani, omuntu akutte ekulaani eno n'ogisoma, ne bw'otasoma dduwa, gwe nnyayo gy'olina katugeze olina obuzibu waavu bukuluma, wali wakubanja, kwata Qur'ani weesomere, ne bw'otagamba nti ayi Allah nnaamanja, ye Allah amanyi ekiri mu mutima gwajja akikuteerawo. Saba soma Qur'ani eno nga nnyayo muli, ekyo kizibu ky'olina Allah ajja akubeera nga akutaasa, kubanga ye asinga okutegeera. Yagamba nti innahu bi'ibadi khabirun basiru, mazima ye Allah eri abaddu be khabirun, kakensa, abategeera nnyo nnyo, basiru, era abalaba buli kyokola, alimun, mumanyi nnyo gye muli. Allah abategeera, amanyi nti gundi ekimusumbuwa ayagala mukyala, amanyi nti gundi ekimusumbuwa bwavu. So gwe kola byayagala, yagamba muyini mu Qur'ani nti bw'omusaba kola byayagala Allah bino ajja bikukolera. Bisaala, soma Qur'ani, musabe, Allah ajja abikukolera. Muddu wa Allah beera ng'osaala, swala bagiyita dduwa, kyoyagala ye Allah ajja akikuteera mu nkola nga wadde tomusabye, naye nga yasi osadde busaazi. Okusaala okwo yagamba ista'iinu bisabri wassala, swala gyategeeza, kubanga swala bagiyita addu'a, era mu luzungu bagiyita prayer, kusaba. Bweyimirira mu swala ng'oli na khushu, umutebenkevu mu mutima, ensonga zo zikwase Allah, salayo akazo bbiri, otambula ogende. Ye Allah amanyi kyoyagala ajja akikuwa. Olina haja, salayo akabbiri, obwetaavu obwo Allah ajja abukufikisingira. Olina buzibu laka bbiri, saala. Wallahi singa onaabanga weekutte ku bintu ebyo, Allah ajja kusaasira. Kasembayo kentagenda kwanjuluza ye husnul khuluq, okuba n'empisa ennungi. Bangi obw'oyagala omubeezi omulungi, gezaako okulongoosa empisa zo. Bangi
bagezaako okulongoosa wano ne basiiwuuka empisa naye gezaako okulongoosa empisa zo. Bambi empisa ennungi gwe mutwe oba yensimuko ya buli kalungi. Empisa ennungi gezaako okulongoosa enneeyisa. Abawala abamu basobola okweyisa bulungi wano ng'omukwana naye olumutuuse waka n'akufuukira ennabe. N'abasajja ajja kubeera mulungi wano eno omulabe nga masha Allah. Wallahi otuuke waka so musabe saba Allah ebyo nga bwakulabikidde kungulu ne munda abeere bw'atyo. Mu kwogereza kuno eno yogereza omuntu omanyi nti nga wonna omugumiikiriza si kupapa. Bambi abasinga obulungi ekibalesinga okubajja mu kumugumiikiriza nalaba omuntu n'amwagalako oluusi lwamusinkanye buli kimu n'akimukolera. Kati omuntu oyo nandibadde akola embaga nti ebeerewo katugeze akwase mu gwa 9 n'akola nga akuwasa mwakaguli eri ngamba kati ebbanga lyonki kyandibadde kimusikiriza nti aba ateekemu nnyo juhudi gaati ateekemu amaanyi akifuna dda. Nabeera nga ne appetite yaggwayo oluusi akuyamba buyambira akuva nti namulimba amulega gwasa naye nga n'appetite yaggwako. Bwensuubiza tusinga okukola gumiikiriza beera n'ekubeera n'empisa ennungi. Naye empisa ennungi bayita al-ihsan kyebayita okulongoosa empisa kwe kubeera ng'otya Allah. Mukulembeze ogambe naye kino singa Allah nsanga mu mbeera bweti. Deni ekisemba ye al-haya okuba n'ensonyi. Nabbi yagamba mu hadithi nti al-hayau ensonyi minal imaani nti ensonyi za mubuukiriza. Omuntu atalina nsonyi tabeera mukkiriza. Walihayau era ensonyi la yaati illa bilkhayri yagamba nti era ensonyi tezina kyezireeta illa bilkhayri okujjako nga zireeta birungi byereere. Yagamba nti ensonyi tezina kyezireeta okujjako nga birungi byereere. Bambi gezaako okuba n'ensonyi. Beera nga weewe ekitiibwa weewensa. Muwala oli musiraamu oyambalanga bw'oyagala oyagala nawe ofune omusajja nga musiraamu. Wallahi tojja mufuna. Ojja kwambala oyita oli bagamba abasi musiraamu biviri biri awo wenna wenna agaduredi olinga abayaayeyaye oyita awo kuba ku muzigiti oyambadde empale biki era n'omusiraamu tasobola afuna apatete esobola kubeera nti ayogereza ggwe. Era ojja afuna bali abatali basiraamu kubanga nabbi yagamba Allah yagamba mu Qur'ani nti azani la yankihu illa zaniyatu wazaniyatu yasoka zaniyatu wazaniyatu la yankihuha illa zani. Omuntu nga mwenzi mukyala tawasibwa kujjako nga amuwasa mwenzi munne musajja au mushiriku obanga mushiriku agattako Allah n'ekintu ekirala. Beebosanga nga muwala musiraamu agenza atali musiraamu manya muwala oyo eitha ku bibiri aliko kimu eitha mwenzi oba mushiriku. Deni n'agamba nti wazani n'omwenzi omusajja la yankihu n'omwenzi azani omwenzi omusajja la yankihu tawasa illa zaniyatu okujjako nga awasa mwenzi mukazi au mushirika oba omukyala nga mushiriku. Beebosanga seeka agenze namusamize gundi akoze bw'ati kale seekoye bannaye kale abawala abasaamu n'abawala atali musiraamu seeka ayinza okuba nga alina embeera ze tozimanyi. Ayinza okubeerawo nga seeka mashallah naye nga ye nga mwenzi nga Allah alina kumuwa mushiriku nga tujja kuwona abaana ba busiraamu bwotyo. So Allah okubeera nga kyonna kyakoze mulamu tobeera nga onolamu mangu seekoyo toweewuunya. Allah yeye asinga khabirun basir mukakensa kufa ategeera. Kwate ku bintu ebyo 6 kisooka magambi atawakkul ala Allah weesigamire ku Allah ojja afuna omubeezi omulungi. Ekyokubiri ne mbagamba asaburu gumiikiriza ojja afuna omubeezi omulungi. Ekyokusatu ne mbagamba nti addua okubeera kusaba saba nnyo peeka Allah
ajja kuwa omubeezi omulungi. Ekyokutaano assala, kyakuna assala, okubeera nga weekwata ku ssala. Saba nnyo. Ne mbagamba ekyokutaano okubeera nga husnul khuluqu, ng'olongoosa empisa zo, weeyise bulungi, beera muntu wa mpisa. Allah ajja kutukisinga byonna ebisigadde. Then ekisemba ne mbagamba nti alhayaau, okuba n'ensonyi. Beera muntu wa nsonyi, yambala decently mu mbeera ng'olaba nga toli indecent naye noyambala wenna n'okukola bw'oti, okutama bw'oti, balaba paka n'ebyenda babirengera muli munda. Muwala bw'atuula bw'ati olaba paka byenda naye nga musiraamu, naye ali awo mwanoonya musajja musiraamu, wallahi tojja mufuna. Beera ng'ogezaako okubeera mu mbeera kubeera ng'esikiriza, ng'onna ensonyi. Muwala beera wa nsonyi, yambala ng'omusiraamu bw'alina okwambala. Musiraamu naawe bw'otyo, musajja yambala. Wadde ng'obusiraamu si byambalo, wabula gezaako. Waliwo ate ekisuuka, olaba oli ng'ayambadde nga n'ebyomunda byonna obiraba bw'oti, nayina ng'ali awo buli kimu okitaba. Muvubuka ayambadde vesiti, agaviiri gali bwe naye nga musiraamu. Owulira amannya nti Muhammad n'ogamba la hawla. Nga tekisaanidde, ate sibeera n'enviiri enkulu ng'ozisanyiridde naye nga si biviiri nebasibye byonna bwe biti, naawe onoonya mukyala musiraamu. Aseeka naye okumwana ka hajjati, nga hajjati gw'olaba gw'oyagala, hajjati atasobola okubeera mu mbeera bwezo, oli kwegaaya wenna mayirungi, oli kwegaaya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.